Bino bibaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero abavubuka mu munisipaali y'e Busia abadde bava okuwangula empaka z'omupiira ezimanyiddwa nga Mayor's Cup kyokka mu kujaganya ne basitula weema nga tebagipanguludde ngeno yekutte waya zamasanyalaze agabakubye. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe bano babalabye kugwa wansi omu ku omu nga ku bano kubaddeko Isaac Wejjuli ow'emyaka 21 ng'ono afiiriddewo, Ologe Brian ow'emyaka 21 ne Derrick Wabwire ow'emyaka 16 nga bano bafiiridde mu ddwaliro gye babadde baddusiddwa okufuna obujjanjabi so nga abalala basimattuse batwaliddwa amalwaliro ag'enjawulo okujjanjabibwa. Derrick erinnya lye tusinga okumanya simanyi eryokubiri nga naye wabukiikya wenyini ne kubeerako omulala bamuyita Brian era ali omumokyale ola abantu gye bali eyo ne kubeerako noono Isaac naye wawano wenyini ebukya ku St. John naye wali awo mumokyale saa zino oyo yasoose okufa. Isaac yasoose okufa exactly kuba ye gaamukubye ne gatamutaye n'alemera ku tenti ng'agikutte. Tulabanga kati embeera egenze ng'eyonooneka ne tusitula abaana tuyingiza munda ne tuyita omusawo eyabaddewo nansi ng'alikola ku baana ate nga kituufu yabadde n'abalwadde nga bangi. Ne tumugaa nansi tulina wano abali ku emergency embeera mbi n'agamba mukunda bandi kuki ku mulwadde kamale bano ndyoke nkole ki nzijaawo tulanga abantu bali kufa embeera mbi. Nisalawo n'engamba ababoda nti musitula abaana bano atwala ku Nebolola atwala ku Masaafu nenga n'endye ndi kubasindika simanyi oba nga bagenda kufuna ki obujjanjabi. Wanga kino kyatuguddemu era nga si mawulire malungi erifa abakulembeze abavubuka. Omu ku taata w'omu ku bafudde Joseph Gasse mu nnaku ey'ekitalo ategeezezza nti bamukubidde essimu ku ssaawa ng'emu n'ekitundu okujja alaba omwana we kyokka agenza okumutuukako nga mufu. Bakubira essimu bati mwana amasannyalaze kamukubire mwana bamwire ku Red Cross ali mbeera obwire okubikyana nasinamala eddaka ng'evumye omwana atawonese mwana n'atamba. Meeya wa munisipaali y'e Busia Amin Sadiq Agele ategeezezza nti amawulire gano we gamutuukiddeko ng'abazannyi bano yamaze dda okubawa ekikopo kyabwe olw'obuwanguzi bwe babadde batuuseeko era nga babadde bagenze dda n'ategeeza nti bakola buli ekisoboka okulaba nga batwaliddwa amalwaliro bafuna obujjanjabi obumala basobole okutaasa obulamu bwabwe. Mu 18 betwakategeerako olw'ekyamasanyalaze oyinza okulimba nti 18 nga teriyo abaki naye obuvunaanyizibwa tuli mu kutwala kunoonya abaana bonna be bali tubateeke babatreatinge kuba abaana baffe. RDC wa disitulikiti y'e Busia John Rex Achila ategeezezza nti wadde nga abaana bano bakubiddwa amasanyalaze mu ngeri etategeerekese wabula bagenda kukola okunoonyereza ku baategese omukolo guno era ng'alagidde poliisi esooke ekwata omutegesi omukulu abeeko by'annyonnyola. The police to get all this so that we take stock and account for the incident. Kale tuwasasiddeko abenga